Kadaama ali mu kiyumba akoze atya ali eri wala tasobola kujja wano mu budde buno oyinza muwa amagezi ki eri aleme kwonooneka nnyanki aleme kwonooneka mukubiriza nti akere buli ku makya ng'agenda okukola exercise addire amazzi ge agabuguma waba nti alina endwadde nga zeŋŋambye nti alusa asobola okukozesa enkooge essole enkooge eyo n'ogiteeka mu mazzi agabuguma n'ogiteeka ewaka n'otambula mu compound n'ekyokutambula ku kkubo kyokka si kyekitegeeza nti oba okoze n'ewaka osobola okukera ku makya n'oddukamu ewaka awo ne weetooloolamuko mpolampola n'okola sikooti n'otula mu ntebe w'osituka ekyo nakyo kikuyambako okukola ddwiro kasita ofulumya omubiri n'okuba nti omubiri ogukozesa. Kadaama owuliriza nnyo wali mu kiyumba kikuyambako kuba abantu abasinga baba bali mu kiyumba agejja olw'ensonga byaba akozesa ebintu nga byenkugambye ebyabutta ebyamasavu balya nnyo capati eyo kubuza balya enkoko ebyo ebintu by'abawalabu ebyo bikubo bijje mubiri buli woba olya ng'olidde ekintu ng'omanyi nti olidde ekintu ekikyamu ng'obadde okola ddwiro kera ku makya okikozesa okijje mubiri. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7-7-9-729 oba noti 7-8-29-52-155. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7-9-729 oba noti 7-8-29-52-155. Kale buli lwa mukaaga ku makya okuva ssaawa 12 tubeera wano ku Suplex Boot Camp. Tuba tugeza kukola omubiri ndi omu ne kuba instructor babayita instructor coach bamuyitani bamuyita instructor Derek waiswa Derek. Instructor yabakola kiddala ddala. Instructor y'omuntu awakangisa out okuba nti okozesa abantu exercise n'obabulya diet gye balina okuba nga bakozesa kuba mulimu abantu nga tasobola nga yakajja omusooka muteeka ku diet n'omubulira kyalina okulya n'omubulya ne kyalina okukozesa nga anywa nga ajja okuwaking out kuba mulimu abantu abamu abacomplaininga ne bagamba mbu tebasala mu kyensonga ekyo ogamba nga yebabukabuka bwe bati n'atasala n'atasala olw'ensonga takozesa diet instructor we gyalina mugamba. Otegeze otya ki mu diet gye tukozesa ebyokunywa osooka okuba greens oba greens omutegedde greens nga tunagamba nakati webityo nakati bamunywa nakati nakati bamunywa nga juice abantu abasinga tebakimanyi naye ate nga nakati mulungi asala olubuto asala olubuto ng'oli akoze bane waba takoze alina kyayinza omuyambako tekikola makulu olw'ensonga ekintu ekyo kikuyambako mu diet gy'oba olina okuba ng'okozesa ebyokulya ebyokunywa kati nakati oyo omukuba nga onaalaba nti okuba obutunda omufuna n'omwoza n'omusekula n'omuteeka mu blender ate omwoza omala omwoza n'obusalaasala n'obuteeka mu blender n'ebukuba n'ekuwa juice oyo ka juice oyo n'obeera ng'okola ki omukozesa ng'omunywa kati n'ekirala mu byokulya bye tukozesa
client waba atandise exercise kyalina okukozesa kyalina osooka okuvaako ku byokulya namba emu olina okuva ku nyama ensava ey'amasavu natandika kunoonya nkapa ku bbuca osobola ofuna ennyama naye taba nga nkapa gikaze egwemu omusaayi guli n'amasavu otya ogyanikako ogiteeka ku kyoto katimba ogikalirira nevamu amasavu ogikalya neekamuka nekala ennyama egyo balina okugamba okuba ngaokola ki ng'olya kuba abantu abasinga tulagira ku bantu abagala okusala emibiri olubuto n'ebirala byonna olubuto kati n'ekirala kyolina ovaako ova ku migaati ova ku migaati ova ku ŋŋano eŋŋano y'ebindaazi migaati chapati byonna byonna oba olina okuba ng'obivaako kati ekisooka n'ova kawunga kati amatooke osobola okulya naye nga weegerera olyako katono n'omucere n'olyako katono kati akawunga kazza omubiri bodde eri kagizza kuba kyoba ofulumiza ate n'omala n'okizza muki mu mubiri ate oyagala sala mubiri ebijanjalo tebirina buzibu kuba tubikozesa olina okuba ng'obirya naye kye basinga nnyo okugamba obutalya boyiro kulya nnyo bintu bisiike ng'ebyo nkoko z'okukuba ezo enjokye ezo tolina zikozesa tolina kunywa yogati amatanga ago olina osooka obiza emabbali n'onywa akakyayiko nga kacyayi nga kalimu sukaali mutono oteekamu ejiiko emu n'okozesa akacyayi ako kati n'enkooge oba ozitegeera enkooge ezo ku muntu alina alusa oba tosobola kukozesa lemoni osobola okukozesa enkooge ezo n'oziteeka muki n'oziteeka mu mazzi tezikosa kuba enkooge naye esala kuba abantu abasinga tebakigoberera nnyo naye enkooge ennungi nnyo giteeka mu mazzi agabuguma n'obeera ng'ogikozesa yesebo banne tuli ku bantu abagala okusala emibiri wano abantu betulaba otraininga olinawo bantu bakikula kiddala abantu betulinamu abantu tulinamu abakyala abali fiiti ne tubeeramu n'abajja obuzi kuba exercise gye tukola tuddira line-up yaffe eyo ku bantu abaluddewo abategeera kye tukola nga bakitegeera betuteeka ku layini esooka n'eyokubiri kati bano nti nzize leero bano abapya bano nti nzize leero abo tubateeka mabega ne tumugaa tunuliraani opponent wo kyakola ki ekyoba okola olaba nti okiipinga okola ki okutuukako ekyakola naye osobola okukola kyosobola tokola kyoli aluddewo kuba oliyo aba ali fiti aba yakola dda ne tugamba kolamu eddakiika weziti olakisingemu okomewo olakisingemu kyova olaba nti abasinga pressure zibakubira majimu olw'ensonga ozze leero ate oyagala okakasoogenda okubuuza nti okubuukabuukanga kungi tobavuga sipiidi nnyo sipiidi egyo tuvuga bagimanyira omupya eyakajja kyova olaba nkugambye nti omupya eyakajja muteeka mabega n'agoberera gwakola ki gwaba amanyi ekyokukola kuba oba okola ki oba okimanyi kyova olaba nti mba nkuteeka mabega n'ogoberera oyo nenkugamba kola kyosobola kyova olaba nti nzija nemuwa mulaalo nemuwa kasapooti omulaga nti akola ki nti akiipinga otuuka kwoli kuba okutaya nti yenna lwobeera nga tobayitamu balaga kyakukola kwegamba tafuna n'oluddako tadda kyova olaba nti bainstructor abasinga ekyokubeera nti okuyita muntu akole kyakola ki kyakola abasinga kibalema abatunulira nnyo bano abamanyi gwewe mabega n'atakufaako naye nze waiswa Deriki nze kirasi zange zonna zenkola nkola ki mbayitamu ejimu zonna zenkoleramu mbayitamu companies kwegamba n'olaga omuntu nti omwagaza ekyokukola dduyiro kyova nti abantu abasinga dduyiro ajjamu lunaku lumu n'atadde olw'ensonga n'agamba kooki omubiri gunnuma amagulu gannuma olw'ensonga ayinayo waliwo ekyo abantu abasinga obungi batyawo okujja okutandika okola nga yakolako lumu ne bimuluma nakanyama n'amuba bubi n'agamba ebyo sibiddira abantu abasinga babikola ne bagenda mu mafamasi ne bafuna amadagala ate olw'okuba nti y'omusawo ne bagenda mu masaji ye mulungi masaji si mubi naye masaji olina okuba ng'okola na kino ekya dduyiro kuba dduyiro kintu kya makulu nnyo buli wowulya nga peyini ekuluma sobole enkeera komawo okole ki okole ekyo kyennyini koki kye yakuwadde osobole okuba ng'okola ki ogattawo naye wona agamba nti omubiri gukuluma togenda kudda ate ogenda yisibwa bubi kati dokita goba owo omulimu okitegeera naye ate dokita agenda kugamba
kino tekikuluma naye mulimu badokita abatuufu agamba dduyiro olina okuddayo okole ki dduyiro omubiri gupiikinge kuba ekyo ekirumya abantu emibiri aba azze leero bebo benkugambye nga tajjayo yo omuntu omupya gwenkugambye nti akola ki nti abazze leero yaluma omubiri naye oba ng'ozze okiremerako ofunamu ate buli woluma omubiri oba osumulula mu maaso zo zonna lwakuba abantu abasinga tebakitegeera bo bamanyi nti wenuma omubiri nti ngenda yisibwa bubi no kati aerobics oyo alimu ebika ono kyemba kita aerobics kuba tuba tukuba upper body yonna tukuba okuva wansi ne waggulu kuba oba okubisa amagulu n'okubisa emikono n'okola ki n'ostretching ekifuba kino ekyo olaba nti upper body kyekyo nti omubiri gwonna oba olina okola ki ng'ogukozesa kati kyekyo kye tuyita nti okola aerobics omuntu gwolaba nga munene ate ayisewo olubuto lungi amabeere ne waba musajja era walugenda byemwawo ddala oyo anaasala kendere ajasala muganda wange ekisooka gula jaketi z'obuveera oba ozimanyi abono baboda be bateekako tebagala nkuba ebatuukeko obwo bwe baddukiramu bwe babikka ku mutwe akaveera ako kalungi nnyo muganda wange ku ddala tegyenkugambye ng'obadde ogikozesa n'okozesa akaveera ako ebbugumu liri lyoba okambala ku makya ng'ogenda okujja okukola exercise nojja n'okakoleramu n'ofuna n'engatto ze bayita eza rubber canvas yene engatto ekola exercise mulimu baklanti abasinga ajja n'engatto ng'eyo naye ng'ekola ki nga tekola olw'ensonga omuzungu yakola engatto zino nga zaawukana lwakuba nti abantu abasinga bamanyi nti canvas yonna ekola dduyiro tekola oyinza omegukamu oti n'ofuna pain n'otasobola kudda atena kuba mpanvu olina ofuna engatto nga ntonotono n'obeera nti opiikingirako tandika mpolampola kye bakuwa kati akaveera ako kakuuma ebbugumu liri mu mubiri obutafulumya mpewo kuba kaba kakufumba wenna kakutoniya kati kaba katandika okusala katandikira muno ne kajja nga kakutoniya okitegeera lyokya amasavu kyova olaba nti ffe aba Cyprix gym tetukola kintu kimu nti tukola aerobics eka tubeerawo ne ba instructor nga bana wabeerawo instructor wa boxing newabeerawo newa cardio newabeerawo newa dancing newabeerawo newa aerobics kati ndi wa aerobics kati aerobics kyegeza kusala mubiri kusala mubiri nti omubiri gwonna nti olina okuba ng'ogusala okitegedde ng'ogusala nti amagulu mikono kifuba byonna olina okuba ng'okola ki obikozesa byebyo mukama wange kale banaye wano buli lwa mukaaga saa 12 ez'okumakya dduyiro we tutandikira nitubeera nga tugenda mu maaso okugeza kulagirira omuntu ali muno wano oyinza mulagirirawo otya wano bayitawo kirinnya bayitawo kavule kirinnya kati omuntu nti nva kisa nva ntinda nva ntebe nva mukono omulagirira n'omugamba bayitawo kirinnya bweyogerere kirinnya ku luguudo olugenda oludda ebukasa wa Ssemujjuŋŋanda restaurant esooka waliwo ekibangirizi era akapande abakalaba akapande kaffe kafulaya kaffe tukateeka wano ku kkubo kwennyini kati ono abaava emukono wabajja abakalengera kuba tosobola kubula tuli mu kasenta kennyini ak'ekirinnya yesebo banaye kusala mubiri abantu bajje basale abantu mujje musale emibiri bannange bamama fiina Katikkiro mwenna tubasaba kubanze Katikkiro akubirizanya abantu okukola dduyiro Ssaabasajja Kabaka in fact akubiriza abantu okukola dduyiro basobole bbanga balamu era nze ne wa Ssaabasajja nkolayo mu lubiri wa maama Nnabageeka nkozesa abakozi be era nabo bapiikinga ekyokukola bakimanyi mulimu abali batayagala kukola abantu abasinga naye Ssaabasajja tumwebaza olaba nti yatuteerawo eddagala eryo kuba abantu bakubwa puresha bakola ki ne bagenda okola edduyiro abantu abasinga bali kireta okuba pressure kikuleetera endwadde nnyingi mu mitima olw'ensonga omutima ogwo gubeera nga tegupampinga bulungi kikuleetera obuzibu ku mubiri kati omuntu ng'oyo omunene gw'olaba nti omulaba munene naye mu mubiri aba yeefiiringa ky'abaakola awulirawo enjawulo olw'ensonga aba alaba nti kyeyali atakola asobola okikola n'enjawulo aba agiraba nti nali sisobola naye kati nsobola ekyokukola nkimanyi omulondoozi oguddako tugenda kujja twogere ku migaso lwaki omuntu yali badde akola dduyiro tujja kwogera omugejjo guba kuki
n'ebirala bwe bityo bwe tunaba tugeza kuba nga tukomawo. Yes sebo twali buzibu sebo. Kale bwetyo olunaku olwaleero olw'omukaaga twongera obajjukiza nti mujje wano ku Suplex, waliwo Suplex Boot Camp esangibwa wano bweyogerere Kirinnya bw'oba oyambuka e Bukasa. Fly obeera ogiraba tiyaddoopu ng'eri awo ku kkubo nga bw'olaba ku logawo ku nsonda bw'ebeera nga efaanana. Ojja wano eno akasente kaba katono nno ddala kikyali ku promotion n'okola ddiiro n'obeera nga oli mu gumunyo. Tubadde ne Coach Derrick. Amanya gange bampita Waiswa Derrick era buli wamu nkozesa Centenary Bank mu kibuga ne waka dance ntinda nyikozesa byonna mbikozesa mugana ne nkozesa ne mu lubiri wa Ssaabasajja Kabaka ekireka nayo mbeerayo entambula awantu wangi. Kino kiyinza okuyamba ku bakyala abaagala okukola nnyashi. Kibayamba olw'ensonga abantu abasinga mutuula nnyo mu mawofiisi. Buli watuula nnyo mu woofiisi efa eyonooneka n'obukowu kyova olaba nti omuntu akola dduyiro n'akolayo eddakiika 2 nga ga coaching stretching olw'ensonga emibiri guli guba muki guba gwayonooneka ogutuuza nnyo mu ntebe naye ng'omuntu olina okutambulamu n'oba tozze mu jimu fulumako ewaka tambulamu obugumemu omubiri guzuukuke. Kadaama ali mu kiyumba akoze atya ali eri wala tasobola kujja wano mu budde buno oyinza muwa amagezi ki eri aleme kwonooneka nnyaaki aleme kwonooneka mukubiriza nti akere buli ku makya ng'agenda okukola exercise addire amazzi ge agabuguma waba nti alina endwadde nga zeŋŋambye nti alusa asobola okukozesa enkooge essole enkooge eyo n'ogiteeka mu mazzi agabuguma n'ogiteeka ewaka n'otambula mu compound n'ekyokutambula ku kkubo kyokka si kyekitegeeza nti oba okoze n'ewaka osobola okukera ku makya n'oddukamu ewaka awo ne weetooloolamuko mpolampola n'okola sikoti n'otula mu ntebe w'osituka ekyo nakyo kikuyambako okukola dduyiro kasita ofulumya omubiri n'okuba nti omubiri ogukozesa. Kadaama awuliriza nnyo wali mu kiyumba kikuyambako kuba abantu abasinga bali mu kiyumba agejja olw'ensonga byaba akozesa ebintu nga byenkugambye ebyabutte ebyamasavu balya nnyo capati eyo kubuza balya enkoko ebyo ebintu by'abawalabu ebyo bikubo bijje mubiri buli woba olya ng'olidde ekintu ng'omanyi nti olidde ekintu ekikyamu ng'obadde okola dduyiro keera ku makya okikozesa okijje mubiri naye bugumya amazzi go fumba amazzi go nga gayidde bulungi ogateeka ogabugume bulungi ogasuulemu enkooge eyo gy'olina okuba ng'okola ki ng'okozesa oba ng'olina alusa kati gwatalina alusa nkubiza kozesa enniimu eyo lemoni nayo giteeke mazzi agakola ki agabuguma kijaba kikuyambako kuba nti okola ki oyongerako n'ekirala ofunayo akajaketiko ne weesabika ng'omuntu ali mu ki ali mu budde obunyogovu n'obeera nga weebikira ddala n'otandika okukola osoteekako ka musiciko kuba ku Instagram okwo abantu baleeta bunani stop bwe tuyita bunani stop bwe buno ennyimba zaffe ezo ezidduka ezo ezeddiŋŋana ze tukolerako nga ffe batrainer osobola ogiteekamu n'obeera nga gyokolerako nga okoppa ku oyo kooki kyakola nawe kyokola oba n'okozesa vidiyo ng'eyo ku Instagram n'obeera nga gyotambulirako naye kuyamba okusala omubiri mu ddiiro eryo lyennyini kati abalina stroke nabo tubeera ne exercise zaabwe kuba ebiseera ebisinga abantu abalina stroke nga stroke yakuba yabataaga bintu byabangi ayagala nnyo personal instructor ng'amukozesa waka nga ye kati woba nga oyagala kukozesa waka nga ggwe twogera naawe tulina enkwata gye tukwatamu okufuula kyoyagala naye nga nabo tubeera ne exercise zaabwe naye ate exercise zaabwe zetuba nazo si zez'abana abalamu benkugambye nti mpolampola nabo abajjajja abo nabo tubakozesa kuba twalinawo koleka marathon ewa Ssaabasajja Kabaka waggulu akabalema ekireka nabo nabakozesanga exercise zaabwe ez'abalema nga mulimu bano abeekulula mulimu abayimidde mulimu ab'obugali kwegamba ng'omulaga nti ono munno kyagezaako nawe osookola ki osookikola kuba mulimu atalina mikono ng'osoomuga okozesa okugulu ebyo byonna tubeera nabyo ne tubeera ne exercise z'abakadde ez'obutebe kirasi z'obutebe ezo tugenda zireetako kuba nze nazipostingayoko ne ku YouTube gyeziri ne ku Instagram ne ku TikTok kirasi z'obutebe
ze zino nti okuba pa bode waggulu n'otula ne wansi no stretching emikono naye nga evvivi lino likuba olubuto ng'otudde mu katebe naye nga ositula ki olubuto kati abantu abasinga tebategeera muggo ogwo lwaki tukozesa omuggo nti omuggo ogwo gustretching kye tuyita amakudde bino ebinyamanyama bino kyova olaba nze kirasi eyange we mba nkozesa omuntu nkugamba ekyo kifu njagala kuwa kintu kituufu mulimu bakiranti abasinga bambi munatusonyiwa banyiiga womugamba nti munnaye kino kyokoze si kituufu kola kino nanyiga kyova nti abamu tukola ki tulina enkwata gye tubakwatamu ne tubagasa obutanyiiga nasobola okudda naga omuvubuka oyo akola ki akozesa bulungi kyakola akola ki akimanyi kati omuggo ogwo gumalamu ebikubo bino n'ebinyama ssatu kyova olaba nkugambye nti omuggo ogwo gukozese nga okola n'edduyiro okuba amagulu gwe tuyita aerobics kuba pabode kuba omubiri kuba ekifuba byonna obalansinga omubiri gwo gubeere mu sheepu kati ogwo omuggo gustretching ennyama eno era newoba ogukutte ng'ostretchinze omukono oti ebikubo bino n'ebinyama oba obigolola biba byesika n'ozimba muno omuntu omuzimba obulungi omutereeza kyonna kyakola ki kyayagala yesebo naye ng'abantu abasinga omuggo tebagutegeerera abasinga bagaba mucaka oba ki okitegeera bagenda mu magye naye nga oba ozze n'okiwa obudde n'ojja n'ojoyininga n'okikola nga ko kyakuliko nagamba sisita okola oti oba mukama wange okola oti egamba naye akifunamu eyagala ekintu kino kyankoledde omulenzi ono kyeyakoze kyeyaŋŋambye naye oba oteekamu ebyokunyiiga oba tojja kukola ki tojjateekamu entondo kyova olaba nze bakiranti baffe tubagamba nnyo bannange munaatusonyiwa okunyiiga twagala tubakozesa ekintu ekiriyo osobola otuleetera bakasitoma abalala ekisooka ffe twagala kujjawo ndwadde ziruma abantu baleme kubeera nnyo bagenda nnyo mu malwaliro okozesa eddagala naye ate ng'eddagala liri mu dduyiro okitegeera muganda wange buli wokozesa eddagala eryo kikuyambako okuuma obulamu bwo kati ne maama fiina naye mukubiza waaba tasobola nsobola okujja ewaka ne mukozesa ewaka ne mubulya kyalina okukozesa ne mubulya kwegamba n'omuggo ogwo ne mubulya kyeguyamba kuba abantu abasinga tubalaba mu compound akoma kutambula n'agamba mmaze okukola naye mbeeramu ebyetaagisa olina ositula amagulu ago mulimu omuntu ng'alina olubuto olutuula nnyo ku kisambi ayawuza n'amagulu nelutuula wansi naye nga ne wansi tasobola kukwatawo oyo naye nina engeri wensobola okumuyambako ku kintu ekyo olaba nti nkola ki nkimuwonya nti olaba nti we yali atasobola kukwatawo nti asobola okukwatawo kuba mba ngenda kukozesa exercise yange ey'enjawulo gye tulina okuba nti tukola ne kaddaala ako kenkugambye kati omuntu oba tosobola kudduka nti oli munene nnyo ngenda kugamba tugenda tutambula kilometers 5 nga mwambuka kasozi nga mukirya bukirizi nga tutambula just eba road waka ku muntu omunene kilomita 5 zipanga no paka ngawo kilomita 5 oba nkugambe ntya naye tezituuka banda totuuka banda ziringa kubano paka ngawo ali mu junction yebwegerere ngokirira naye nga road waka eyo ngikozesa mu nnaku nnyinza ogikozesa mu kisinga 3 just kujjamu kiwuggwe kiri ekyokuweekera kuba mulimu abakyala betumanya abamu abakolera mu bizimbe mu kibuga naye ng'atambula amaddala n'atuuka ku maddala n'asika omukka n'aweekeera amagulu ne gamuluma olw'ensonga tokola road waka abantu abasinga batya nnyo road waka bo bamanyi nti okola road waka kwe kudduka kokka gwe tambula ky'osobola ojje omutima guli gubeere nga gumanyiira omanyi mu byonna omubiri omutima kasa gumanyiira oba omaze n'ofuna gaasi oyo kati buli lwenkutambuza nendaba ng'ogenda opiikinga kati ntambula mbeera ne kooni zange kooni zino abasambi b'omupiira ze babeera nazo naye nkugamba kati tuvudde mu road waka tudde waka naye nkugamba kooni eyo nga wengitadde awo nengiteeka nawali
ogenda kuba odduka nga wotambula just kuddukamu kati n'otambula kuddukamu kati n'okola ki n'otambula nembeera nga ngenda nkusika nkupiikingiza mpola mpola okufuna ki ekyo kyennyini kyolina okuba ng'okola naye ate abantu abasinga munaatusonyiwa wamala opiikinga n'asala mu kiro zonna z'ayagala nga dduyira amuvaako n'addamu nti olw'okuba amaze ofuna kyayagala si weekiri baganda bange mikwano gyange lemera ku kintu ekyo ekyakufuula kyonna ky'okola ki ky'oli naye g'ogezaako kugamba mbu simanyi maze ofuna kyenjagala sijja kudda era oba tojja funamu ne minzaani abantu abasinga minzaani zibamalamu nnyo amaanyi kiro mpitirivu n'agamba nkoledde omwezi ko kyankozesa naye sina njawulo olw'ensonga kyekiro ekyaddala tekyenkugambye ngenda kukozesa wano ogende mu javaazi KFC ogule enkoko ate ogize mu lubuto okitegeera ate ogiziza mu lubuto ate ng'enkya tulina okukola kati kwegamba kyemba nkola naye mba sikitegeera weerumye ogamba kambirekere ki ababyagala nze kansigale ku data koki gye yakola ki gye yanteekako okunfuula kyenjagala eyo data eyo kayoka egenda kufuula kyoyagala olw'ensonga oba ogiremeddeko n'okufuula kyonna kyokola ki kyoyagala naye minzaani eyo ffe tubagamba nti minzaani sooka ogyesonyiwe okwepima okwo kuleesa obuzibunaddamu neyeepima ye ng'amanyi nti asazeeko kiro naye nga kiro tetandikira mu yeeyongera bweyongera instructor omutuufu akugamba omuntu oba otandise okusala okutandika olabawo enjawulo kitandika myezi ng'ebiri oba mu mwezi kwegamba ekitandika okulaga ngoye zo zoba ezibadde zitakutuuka nti mukono kiwato legging ezo kwegamba otandika olabawo enjawulo noga tandise okukola kyo olabawo enjawulo n'oba okyali mu weight ye gy'olimu kikulaga ku ngoye ezo zesinga olaga abantu obafuula nti basazeemu kale bannaye tujja kubanga twongera okubanga tukomawo buno bujjanjabi okuba nti omuntu akola dduyiro so tujja kukomawo tubeere nga twongerezaako ndine Angel Marina wano ku kamera nekyongera okujjukiza ba Betty's Touch and Beauty Studio abasangibwa ebulobaawo abobanga oyagala ebintu ebyokunyirira kusaidinga nviiri kutimba ku mukolo gwo ebifaanaganako ng'ebyo okwata Betty's Touch and Beauty Studio tukujjukiza gwe wakoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda Kadaama Kadaama n'abalala mwenna ng'obukuba ekyo tukwaniriza wano mu Uganda obuukinga nti genda tukima ku ssaawa entebe ntuvuga safely paka wakewo ku mulyango so tambula naffe kijja kuba nga kitambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala tukwongera okwaniriza wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda koze ne Angel Marina ku kamera tuli mu Suplex G mbuli lwa mukaaga tugenda banga tukikola bwe tuti nga tubateerayo videos ez'okubanga omuntu osala omubiri nze Sonko Muhammad katukomewo naye buli lwa mukaaga wabaawo boot camp so abantu abali around Bweyogerere Kireka kumpi ne Nambole abantu abasula Ebukasa Namanve Kirinnya Kireku awo nawo n'okwetooloola awo buli lwa mukaaga wabaawo boot camp ojja obaka akasente katintini nkosasula ekyalina ku promotion right now nojja n'okola omubiri okuva ku makya ssaawa 12 buli lwa mukaaga bujja n'ojoyininga wani nojja kubanga olaba ekinaaba kitambula nga kigenda mu maaso osala omubiri webeere fit webeere ng'oli wa mulembe nnyo nyini ddala Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.